tukomyewo mu part 2 ate maama yanyumye no Hajjat salamu alaikum nyawo. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Era wazula mu kukola okukola tosaba buli kyoyagala okyetuusaako tokaluubirira muntu yenna era ngamba omuntu bano abawala nti oba mbeera waagundi ng'okola ayinza okuganja ng'ovaawo ng'ogenda okukola naye bw'oba tokola oba ofuuse mugugu era kituufu kyekyasinga obbagatta n'omwami wo busuubuzi kukola bwe yantunuuliranga ng'alaba nze muntu tafaayo nze bwe kiba kya ssente ne bw'oŋŋamba nti situla ekyo kibaketi okitwale wali ku kimotoka kya kasasiro kasita zibanga kyenzijjamu ssente tewaba kuswala nkubuulire mu nsi muno simanyi omuntu alina maama we yenna ng'okyasobola omumufunako chance wuliriza nnyo kyagamba kituufu kati bwe nabujjanga mu wino ate awo ne mbutambuza mu kibuga gwe kennyini nze ng'obutambuza ate ng'olwo omwami nno erinnya ligezze naye nga sirinnya wuwe gyakolera lwaki ntambuliza eno ne mmanyi ono omwami bw'anandaba n'obugoye bwa ajja gamba onswaza era nze ku mivumba ndi kafulu nze naguzaako ne maama fiina nno engoye yagwako mu wino eyo n'agwa ku mudaala gwange saasigala kyekimu okitegeera oyo omukyala yasitula bizinesi musalutinga bw'atuula bw'ati oba okimaze oyisa buyisa mikono mu maaso ate nga mu wino omwo mulimu abakyala abagagga balina amayumba balina amamotoka balandiredi abo boolaba yes so teri mulimu mubi gwe kyoyagala kyegukuwa kasita ogulongoosa ngezaako mutwe gwo omusajja oyo yakyogeranga oba yali anaga toli mwavu mutwe gwo gwe mwavu eyakolamu ku Delta TV tukole tosiba ku Delta TV nga kiwagiddwa MTN Momo Pay yengeri nnyangu y'okusasula nyiga *165*3# oba okozese MTN Momo app teweetaaga ssente nkalu. MTN Momo Pay yeesigika era nga ya bwereere. Momo from MTN.